من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سال على نهجه إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. abalungi abatulaba ku lutimbe lw'obusiraamu buno tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatulese nga tussa mu mbeera yonna gy'atuleseemu. Ne bw'aba akulese ng'osanga oli mulwadde mugamba alhamdulillahi rabbil alamin, amanyi lwaki aleese ekigezi ekyo. Bw'aba akulese nga alina ekyengera kyakuwadde nakyo gaa nti alhamdulillahi rabbil alamin, amanyi lwaki ekyengera ekyo weekiri. Bw'aba akulese ng'ewaka muyinawo obutakkaanya n'abantu bowangaala nabo, nakyo gamba alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ow'ekitiibwa ajja kukyusa embeera. Tumwebaza ennaku zino akakuba katuwadde, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatannakafuna akabatuuseeko kabeere ka mukisa, basika kutwala bisolo, sika kumenya mayumba, wabula nga kalimu baraka nga bayagamba Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha anzalna alayha almaa ihtazzat wa rabat, okutuusa ekitonyesa ekire ky'enkuba ku nsi eno nebeera nga eyatika nevaamu ebimera, nebeera ambatat min kulli shay'in, naabanga muvaamu ebyokulya ebyengeri ez'enjawulo. Wakitiibwa Allah tukwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Abalungi abali wano abafunye obuzibu obw'enjawulo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nammwe mu mbeera zonna. Abafiiriddwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaba abantu baffe Allah abawe okubeera nga abafuna ekiwummulo ekisinga okuba ekirungi. Nabannannyini bo Allah subhanahu wa ta'ala tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tukusaba obeere nga otugumya emitima gyaffe bonna abo abafunye obuzibu. Twebaza mwenna Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebalize wamu abafunye ekyengera. Oyinza okuba wazaddeyo omwana, tusaba Allah amukuume. Oyinza okuba wafumbizaayo omwana, tumusaba Allah omwana gye yalaze abeere nga afuna emirembe, n'omwami gwaba yarisiivinze naye amufunemu emirembe. Abali wano ng'abaana bwe bamaliriza emisomo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abateeremu omukisa. Sijja kwerabira kusaba Allah ow'ekitiibwa baganda baffe abagenda mu mawanga okugenda okunoonya, tumusaba Allah abaseeko okusaasira kwe n'obukuumi bwe, n'okubeera nga wansi wa buli muntu gwakolera nga wakisa gy'ali era nga tamutuusaako bulabe. Innahu waliyu dhalika, mazima Allah omulungi oyo yennannyini byonna, walqadirun alayhi, era yabitukolera. Amiina ya rabbal alamin. Abalungi abali kuno, omusomo gwaffe gukyagenda mu maaso gwe twayogerako wiiki ewedde nga tusoma ku kigambo ekigamba nti mu swala yaffe twogera ekigambo nti ihdina sirata almustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala yagezaako tunnyonnyola ekigambo sirata almustaqim kyeki mu mbeera ey'obulamu bwaffe, era twalaba ebigambo ebyo ntugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo sirata almustaqim dhakkara lana, yatujjukiza n'atumensioningira tisa nuqatin, obuntu 9 oba ennyingo 9 oba sisitimu 9, singa ziba ziteredde nga tozoonoonye, obulamu bwe bugenda kutambula nga bulungi. Kyeyava gituteera mu swala nti tugimusabe emirundi 17 buli lunaku. Buli muntu asala eswala nga si munafu nga nze ku mbeera eza sunna olumu, bw'asala eswala ze ne ziggwayo era 17, aba agambe nti Allah wange nuŋŋamya mu kkubo golokofu emirundi 17. Luli twalaba ebigambo ekyasooka Allah kyagamba nti kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum, tyabaye mujje tubasomere Allah subhanahu wa ta'ala byabaziizizza, n'atugamba nti alla tushiriku bihi shay'a,
ekyasooka twakira obutagatta ku Allah mu kintu kirala. Ekyokubiri yagamba Allah wa bilwalidaini ihsana. Ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala taktulu auladakum min imlaqi. Twali tutuuse ku kigambo ekyokuna wala takraba alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Kinjagala erwaleero tutandikireko. Abooluganda, erwaleero obwononefu bugenze bweyongera mu society yaffe. Omusajja okubeera awo n'atuula n'adda mu baana be n'akubawo ebigambo ebinene takiraba mu nsonga. Omusajja okufuluma mu baana be bawangaala nabo ng'ali mu panti ye takiraba mu nsonga. Omukyala omukulu okweyambulira abaana be takiraba mu nsonga. Naye obusiraamu buno bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wala takraba alfawahisha. Temusembereranga obwononefu, temusembereranga ebyobuwemu, temusembereranga okweweebuula. Allah n'agamba nti ma dhahara minha. Byosemberedde yadde bya lwatu ng'ennaku zino bwe kiri nti bw'otunuulira midiya zaffe ekisinga okwettanira ennyo, bw'oteekako omusomo nga guno gwe tusoma oli bwagutuukako scrollinga buscrollinzi, naye bw'oteekako awemula oba eyeeyambudde obulungi awo tutwala akaseera ne twetegerezaawo. Kati Allah yagamba nti temusemberera ebyobwononefu bwe bityo. Ma dhahara ebyeyolese wa ma batana n'ebyekwese. Erwaleero njagadde tubeeko ekigambo kye tweyigiriza baddu ba Allah. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bula yagala okuyiga ebikwataganye n'obulamu bw'ewaka. Funa mwalimu ofuuna mukwano gwo amanyi okusomesa ebigambo bya Allah akuvuunulira surati Nuur. Surati Nuur eyo yateekebwamu sisitimu y'obulamu bw'ewaka bwonna, wakati w'omusajja n'omukyala, wakati w'omwana n'omusajja, wakati w'abakozi. Naye erwaleero njagala tubeeko aya 2 okusinziira ku budde tuzivuunule tuzitunulemu. Aya esooka ejja kuba kubava ebweru bazze kukyalirako bannaabwe. Aya ey'okubiri ejja kuba gwe omuzadde n'abaana bo bowangaala nabo n'abantu babo bowangaala nabo. Ennaku zino bwe tugenda okukyala mu bannaffe, oyinza okugenda olina muvubuka munno oba musajja munno oba omukyala aze kukyalira ku mukyala munno ewaka, n'atuukawo bw'otuuka oyagala weeyise neeyise etali ya buvunaanyizibwa. Naye Allah yatugayidinga empangaala gye tuyinza okuwangaala. Twala ekyokulabirako. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yali mu bulamu obw'ensi, n'ava mu bulamu bw'ensi. Abubakar Siddiq n'adda mu bigere bye. Abubakar bw'avaawo wajja Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Naye Umar lumu yali ali wakaawe niwabaawo sahaba eyajja ng'alina omusango gwamuleetedde ogwali wakati we ne mukyala we. Bw'atuuka wa Umaru radiyallahu ta'ala anhu n'akonkona, n'alaba nga tebamuggulira, n'alindako akaseera akatono, n'addamu n'akonkona n'era ne batamuggulira. Omulundi ogwokusatu bwe yakonkona yatambula n'akyusa ekkubo n'agenda. Umaru n'amulengera n'amuyita nti ya Abal Ghaffari, owaaye gwe sahaba Abal Ghaffari, obadde oteesa otya? Sahaba ono hadiisi ye erina ebigambo Umaru bye yali ali wakati we kye yali azze okuloopa. Sahaba kyazze okuloopera Umaru, ate kye yasanga Umaru yennyini kye baliko kye bamukola. Yasanga mukyala Umaru awaanyisiganya ne Umaru ebigambo ebinene. Naye kye njagaddemu kyekiriwa kyekiri eky'omusajja ono, kubanga yali bwe yakonkona emirundi 3 yakwata ekkubo n'addayo. Abooluganda, erwaleero Qur'an etuyigiriza empisa z'okukyala, era mu ngeri emu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'akyali mu bulamu bwe obw'ensi yalina mikwano gye egyayagalanga okujja omulabako. Yalina mikwano gye egyali emifuna mpola nga gijja gifune akantu akatono ak'okulya owa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye bwe gyamalanga okufuna ekyokulya oba ekigireese, olumu nga girwawo nga gisigala gyenyumiikiriza, banyumiikiriza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abamu baakolanga edda enkola gye twakolanga ffe abavubuka nga tukyali bato, ng'ab'opima nti owa Haji Musoke emmere yaabwe bagijjula ssaawa 7 era n'okimanya ng'olina kutayiminga ssaawa 6 ojja ofuuka azannya n'abaana be 7 ne guggwa ne bajjula emmere, olumu ne bakeereyamu n'osigala ng'ogirinze. Kale ennaku zino mu bwavu obungi abantu ebintu ebyo babikola, ne Allah subhanahu wa ta'ala labayo bwe yazimba obulamu bw'omuntu.
yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuggwa ayagala okugenda okukyala wa munno aga nti ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza abalungi abamanya amateeka ga Allah n'ababadde batagamanyi nga gandigenze mu mitima gyammwe yaga nti la tadkhulu buyutan temugendanga wabannammwe kukyala ne mutuuka nga mukuba luggi otuuka oleekaana naye yaga nti temugendanga hatta tasta'nisu ekitegambo isti'inasi mu Luwarabu kitegeeza nti kutegeeza omuntu ng'okyali mu distance nti abaaye tebugendanga wantu wonna okuggyako nga mumaze kutegeeza nti mujja olwaleero embeera egenze ekyuka nti amasimu weegali abatalina basimu era Allah alina engeri gy'atukoledde ensi neyanguwa nti bwe nnaaba najja owa Nassalubega okumukyalira eggulo limu nsobola omumutegeeza nti Sheikh nsuubira enkya obudde bwe buti ne bwe buti nyinza okuyitako ewuwo isti'inasi kumutegeeza bwe wabanga sisimu bw'ojja n'otuuka ewaka w'omuntu w'otuuse obusiraamu butuwa empisa ne bugamba nti toyingira mu nnyumba ye hatta tasta'nisu okuggyako ng'otegeezezza abali mu nnyumba ekyokubiri watusallimu ala ahliha ekigambo taslim kirimu emigambo bya mbeera bbiri okubeera ab'emirembe already nga tutuuse munda mu nnyumba muli oba okutoola salaamu nga tetunnakuyingira nti abaayo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne baga nti otyo munnaffaze n'abagamba Allah subhanahu wa ta'ala n'aga nti dhalikum khayrun lakum ekyo ekigambo ekirungi gye muli ekyokusatu n'aga nti la'allakum tadhakkaruun oba oli awo munajjukira aya eyo eyina engeri gyetuzimbira obulamu bwaffe tujongereko aya eyokubiri gye tugambe nti ennaku zino empisa bwe zigenze zikka twagala nnyo okubeera nga tutuula mu bannaffe n'olemerawo n'omala okuwuliriza tugambe ogenze kulaba mupiira n'olaba omupiira ne guggwa n'oyagala olabe analysis y'omupiira omupiira gutambudde batya abalefuli boogedde batya n'olinda oli bayongeremu kafirimu n'olinda eziwera 5-6 zakira abantu baagala kwebaka tebakugambe genda oli wali onyumiikiriza ekiboozi kati Allah subhanahu wa ta'ala mu mpisa ze yateeka ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti basahaba bano bajja ng'owa nabbi yakwatibwanga ensonyi n'ensa ng'omuntu omutondo omulungi Allah nassa aya nega nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza la tadkhulu buyuta nabi temugendanga wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu togendanga wa mukwano gwo togendanga wa muntu yenna kumukyalira ng'ekikututteyo kugenda kuswama kyakulya kye kati nabbi kyebaga nti temuyingiranga mu maka ga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa an yu'zana lakum okujjako ng'amaze okubakkiriza ila ta'amin timujje tulye fenna ate n'akalombolombo akalla ghayra nadirina inahu nga temuswamye ngati tugenda nga tutunula tumanye nti kino kiseera kyakujjula tugende empisa z'obusiraamu tolina kuswama mmere ekyokubiri nti obusiraamu si bukodo bwe yamala n'aga nti walakin idha du'itum musiraamu bwakuyita nti munajja tugende tubeeko kye tulya fadkhulu muyingire mulye mu mpisa esinga okubeera nga nnungi kino kitwaliramu omusiraamu akututte gy'ogenda okulya mu woteeri munna akuyise we mugenda okusheyalingira ekigambo ky'obulamu n'otuuka mu woteeri masalan ye omulaba asaba kya 15 gw'osaba kya gumu kitundu asaba kya 13 gw'osaba kya mutwalo anti walakin idha du'itum fadkhulu baabayitanga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muyingire ekyokusatu n'aga nti fa idha ta'imtum bwe mumalanga okubeera nga mufunye kibabaniririzaako ekyokulya kye mulidde fantashiru nabbi sallallahu alayhi wasallama aya yamugamba nti batambule bagende naga nti wala musta'nisina li hadithin temwongerezangako mboozi zisusse istisna eyinza okujja
ku muganda wo ovudde mu kyalo masala ovudde Masaka ovudde Luweero ovudde Butambala ovudde wano ojje Kampala nojjako wa muganda wo ng'oyinamu enniya wamutegeezezza ayi eri gye tusoose Seeka Lubega yenja kujjako awo malewo ennaku 2 ngende ate era nakyo si kya recurring nti buli bw'onaagiranga nga nti ngenze kulambulako ku Seeka gundi abantu mu kibuga olumu batya okubeera nga boogera ng'akeera musajja wattu n'atakabana n'afuna omutwalo gumu kakati ate gwoze weegasse ku famire ate ng'olina obusobozi obusigalayo ewaka empisa n'ozisuula faidha taimtum bwe mubanga mumaze okulya fantashiru mugende wala mustaanithina alhadithin temwongerezangako biboozi abalenzi bw'ogenda owa munno mukwano gwo akuyise mulabika firimu bwe kaggwa akasooka oba mukanyiza kakubiri tambula ekyokusatu mu mpisa zaayo agamba nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama Allah ina aya endala gyamussaako egamba nti wa idha sa'altumuhunna mataan bwe mubanga owa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe mubanga mu mikwano gyammwe ne mubaako kye mwagala bakyala baabwe babaleetere fas'aluhunna min wara'i alhijab abantu bano mubasabe nga waliwo engeri ya kateni wabeerawo ensa musajja omukulu ojagenda okukyala owa munno bakolayo ng'owanika ebigere waggulu ku mmeeza otuuke wako basange nga bakutte remote yaabwe balina kye balaba ogende okwateyo remote ogijja ojjeko oteekeko by'osinga okwagala abaayo ensa mu busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala azitukubiriza Allah naga nti inna dhalikum kana yu'zi nabiyya ebyo ebyokujja ne mutuulawo mulinde ebyokumala okulya ne mumala ne musigala mu mboozi byali binyiiza nabbi era n'abateera okubikolebwako nabo bennyini banyiiga naye Allah yagaa nti fayastahi minkum nabbi w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'afuna ensonyi kummwe abazze obbagamba naawe kennyini gwe tukyazi oba katukyaza obusiraamu mu kigambo kino al istihyaa okubeera nga naawe oyinamu ensonyi oyinza okwesanga nga munnazze okukyalira naabanga ayina akantu akatono kakoze n'omwambalirawo obusiraamu butugamba okubeera abakkakkamu oba okubagamba mu mbeera naye Allah subhanahu wa ta'ala la yastahi min alhaq wallahu la yastahi min alhaq Allah w'ekitiibwa takwatibwa nsonyi ku muntu yenna singa nga abadde ayina kyakoze aya endala gyenjagala baddu ba Allah era naye etwalirirwe mu ekyo era nayo eri mu surati Nur tujja givuunula oluvannyuma kaawo shekhe bw'anaaba akyampadde obudde obugenda mu maaso waliwo ekigambo ekirala baddu ba Allah ekiri mu society era ejjuuzi waliwo mukadde wange yabadde asomesa bwe yakikoonako mu kuseerera ate kiyinza okuba nga si kuseerera abantu ne bamuwaajaha nnyo ekigambo twandyeyisizza batya ewaka naddala mu nnyambala naddala mu nkolagana yaffe n'abaana baffe mu nkolagana yaffe n'abantu betuwangaala nabo mu nkolagana yaffe n'abakozi b'awaka abatuyambako basajja oba bakyala tusookere ku y'abaana abato ennaku zino ogenda n'osanga omusiraamu mu mmotoka ku kkubo atambula ng'ataddemu ekinu ekisembayo ekitono ng'ate musajja munene yakula nga bwe yeekulira oba mukyala atadde mu kasikaati ke kamini olw'okuba nti ayina famire ye mu mmotoka n'alowooza nti ali ku mulembe naye ayonoona Allah subhanahu wa ta'ala okumanya yatwala ensonga z'obyama by'omubiri ogaa nti omubiri obutagubikkula butabeera muweebuufu mu Qur'ani ey'ekitiibwa yatuwa ebiseera 3 ku baana baffe ng'agezaako tulaga nti omwana eyandibadde ayagala okujja gy'oli mu kisenge oba okusanga mu ddiiro in your privacy oba ng'oyina w'oli yatuwa ebigambo 3 n'agamba audhu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim nti ya ayuha alladhina amanu wabanga abakkiriza liyasta'zinukum alladhina malakat aymanukum bwe mubanga muyina abaana abawala ababayambako ewaka be mwaleeta bawangaalirawo bakozi oba baana balenzi bali awo waka naye emphasis esinga nnyo kuba ku muwala kubanga y'omuwala oyinza omutwala nti kyangu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ye teyakitwala nti kyangu walladhina lam yablughu lhulma Allah n'agamba n'abaana aboozaalira ddala gwe kennyini gobozaala naye nga tebannakula tebanakutegeera nnyo nnyo bya butonde nti ono yeerippa ku ono oba ono abeera n'ono mu butonde
yagamba Allah nti liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum babasabe okujja gye muli okutuuka we mba mutudde oba mwebase oba mugize eki yagamba mu biseera 3 marratin biseera by'olunaku 3 yagamba nti min qabli salati alfajiri bwe baba nga abantu tebannaba kuzuukuka kugenda kusaala subhi tebannayaziina omwana nga agenda kujja mu kisenge ekyo gy'osula omwana nga agenda kujjawo kateni gye wasuze ayina okusooka okutegeeza before subhi. Ekyokubiri n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahira ne mu kaseera bwe mumalira zuhuri mumaze okulya akamere kammwe muteredde muzzeeko mu kisenge oba mugenzeeko we mutudde naye nga we mutudde musuubira okwejjako engoye omwana bw'aba anajja gy'ali omwana omuwala oba omwana omuto ali ewuwo nga ayagala kujja gy'oli Allah yagamba nti omwana oyo asooka abeere nga akusaba kyakola ki. Ekyokusatu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa min ba'di salati al-isha'i n'oluvannyuma nga mumaze okulya ekyeggulo abawarabu baalyanga kibu kimu naye olwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamanya nti obudde bwabwe obw'okwebaka bubeera luvannyuma lwa Isha n'agamba nti wa min ba'di salati al-isha. Kaakati ate ffe abasigala ku intaneti mpaka obudde ne buwera saa 6 ez'ekiro 7 ebbanga lyomala nti ogenda kukakkanya ku ngoye zo. Obusiraamu bwakulimitinga abaana bano b'owangaala nabo okubeera nga wallahi bw'obanga onaabaamu ensa abaana tobalaga bwereere bwo. So tokeere nkya ne wematiza nti abaana bange nze mbakola ki nze mbazaala ate bagenda kukola ki. Ensi eweddemu ensa ennaku zino abantu abasajja agenda mu kisenge kya mwana w'omuwala n'amulaba nga amulabikidde bulungi n'amwerippako. Obusiraamu kyebuva bukugira embeera eyo. Era Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu njigiriza ye hadisi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yatugamba mu bigambo bye nti abayi mulagira abaana bammwe okusaalako inda sinni 7 baweze emyaka 7 mubalagire basaale. N'agamba nti wadhiribuhum mubakangavulemu mubaagaziseemu. Ennaku zino ate ekyo nakyo mukisussa oli baga nti omwana mukangavule mukubemu ayiga okusaala ng'ogenda okwata ekigga ekinene ng'omukuba kitegeeza nti hadisi eyo togitegedde muddu wa Allah kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallama hadisi ne aya tezisobola kukontagana. Yagamba Allah mu Qur'an wa amuru ahlaka bis-salah beera ng'ogezaako okugamba abantu babasaale. Naye ekyokubiri yagamba nti wastabirun alayha obeere mugumiikiriza nnyo mu mbuulira gy'obagamba okusaala. Nagamba nti la nas'alukum rizqan abantu abo betubagamba okubagamba musaale nammwe musaale situbasaba riziki nti bamusaale tutunaafunamu. Yagamba nti nahanu narzukukum tubagabirira wa iyahum nabo ekityo nti abaana bwe tubeera tubayina tunoonye amakubo amatuufu. Ekyokusatu kye mbadde njagala okutuukako mu hadisi eyo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wafarriqu bainahum fil mataji. Abaana abawala n'abalenzi bwe wabeerawo possibilities bwe batuuka ekiseera kiri ekyokusaala eky'emyaka 10 n'okudda waggulu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti mubaawule bwe basula. Bwe tugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali agenderedde ki omwana omuwala tasobola kubeera nga yeebaka ne brother we oba ne sister we bwe tuteekamu magezi go. Lwaki? At times omwana ono omuwala yeetaaga privacy ye, at times omwana omulenzi yeetaaga privacy ye. Jjukira nti omwana waatandikira okwagazisibwa okusaala omuwala ayinza okuba nga atandise okugenda mu nsonga ze. Ayinza okubaako ennaku zino communication ku masimu ayagala kunyumya ne baana bawala banne mu issues ezikwatagana mu butonde. So tokiteekamu nnyo birowoozo kubeera nga baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala muzanyira mu mbeera eyo. Ekyokusatu baddu ba Allah kinjagala tusembyeyo ku kigambo ekigamba nti ihdina sirata al-mustaqim. Kuba tutuuse ku kigambo ekigamba nti wala takraba al-fawahisha ma dhahara minha abaaye temusemberera bwonoonefu obweyolese n'obwekwese. Obwonoonefu obuliwo ennaku zino basajja kukwata baana baabwe, bakyala kukwata baana baabwe. Kakati nti Allah subhanahu wa ta'ala akiharmonizinga atya
yatugamba abasajja ya ayuha kul lilmu'minina wange gwe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agamba abakkiriza abasajja yaghuddu min absarihim bakendeeze bakakkanye amaaso gaabwe. Erwaleero wallahi tulina ekigezo ne bwe mubeera muli mu mmotoka oba muli mu ppiki muli ku ppiki ne wayitawo eggwala eddene ku sayidi ey'abasajja ate kye nebadde simanyi nti n'abaana abawala era naye atunuulira omusajja ayitawo n'abaako comments zakomentinga. Kati Allah yatugamba nti bwe mubeera nga muli mu public either public oba muli waka ghuddu min absarikum amaaso gammwe mugakkakkanye. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi endala yatugamba nti omuntu singa asitula eriiso n'alitunuuliza ekitonde opposite sex ekitamukkirizibwa kuwasa, yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam singa eriiso eryo okaliriza yagamba nti fa ainun laka, eriiso erisooka erya fuja Allah alikusonyiwa, eryokubiri n'agamba nti wa ainun alaika, eriiso eddala lirikubonerezesebwa. Kati Allah yatugamba nti qul lilmu'minina, abakkiriza abasajja bagambe yaghuddu min absarihim, bakakkanya amaaso gaabwe, wayahfadhu furujahum, baleme kujaajamya bwereere bwabwe. Ebiseera ebisinga abavuunuza abatuvuunulira batugamba ihfadhul furuj, kitegeeza mbu kugenda kwebaka ku banno oba kugenda kukozesa banno bakyala. Ekigambo kino kiri kiina amakulu matuufu, ne kino alhifdhu kwe kukuuma. Ennaku zino Allah atugeredde nti kamera bwe zizze zijja, essimu ne zigenda nga zijja, oli bw'akwana mwana munno oba shaitani ate kyeyazze bwe baba banyumyanyumya ayagala amugana nti nkwatira firimu y'obwereere bwo, nkwatira firimu y'amabeere bwo, nkwatira firimu y'obutonde bwo, musajja na mukazi. Kati Allah agamba nti abaye mukuume obwereere bwammwe busigale gye muli. Ekitiibwa Aisha atugamba nti n'abako ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye Aisha agamba nti saatunulako ku bwereere bwa nabbi yadde nabbi okuntunulako. Kakati Allah atugamba nti wayahfadhu furujahum, abaayo obwereere mu bukuume. Abasajja bakulu muva mu mayumba mu kisenge n'ojja mu ddiiro olw'okuba muze mulimu kulaba firimu, wakati mu baana bo n'ojjira mu kapanti n'ojjira mu kaplay akatono, ensa mu busiraamu za mu busiraamu. Omwana ajja kkeera enkya bye yalabye agenda abinyumye mu mbeera ey'okubanga muto. Allah n'agamba dhalika azka lahum, mwebakkiriza mmwe, ekyo kyekyamagezi gye muli. Omwana bw'onagenda obimuyigiriza nga muto n'omusanga yeeripye ekisajja ekikulu, omanya nti ebigambo bivudduku ggwe. Naga nti inna Allaha khabirun bima yasnaun, wana ekigambo khabir nti Allah subhanahu wa ta'ala mukenkufu mu bye mukola. Bw'onaakwata obwereere bwo obuteeke ku WhatsApp, okwata obwereere obuteeke ku Facebook, okwata obwereere obuteeke ku TikTok. Nalabye omwana omuwala jo Allah amusaasire mu kunoonya kwe riziki amulongooseze, ali mu kizimbe kya Hamuumu atunda masaati. Nembuuza alaaka eriwo wakati we n'okusooka okweyambulamu engoye ze ez'ebitundu ebyowansi, sina kindi simanyi oba n'empale ey'omunda yagireseemu, n'ayambala essaati y'omusajja gye yadde advertisinga bwe yenyeenya bw'ati. Kyekigendererwa ekiri omwo. Allah ayinza okusaasira sente ne zijja naye nga teziri mu mukisa. Kati Allah yagamba nti wayahfadhu furujahum, abaaye mukuuma obwereere bwammwe. Naga nti ekyo kikyamagezi, naga nti Allah mukenkufu kwebyo bye mukola. Ekyokubiri subhanahu wa ta'ala n'akituleetera ku bakyala baffe ababeera ewaka ne ku bantu betuwangaala nabo. N'amwekesa nnyo bino wammanga abantu bano okubeera nga at least ne baakubadde abakkiriza okwebikkula oba abakkiriza okukendeeza ku ngoye, kuba si buli kadde nti bonaabeera waka onaabeera mu shariya, onaabeera mu nikaabu, onaabeera weekapise, wabeerawo ekiseera omubiri we gwetaaga ku mpewo. Abantu wakulli lmu'minaati, n'abakkiriza abakyala bagambe yaghdudna min absarihinna, nabo babeeremu ensa, amaaso gaabwe gabeere nga makkakkamu, si buli agagambako nga bamugunulira. Nagamba wayahfadna furujahunna,
abaayo obwerere mu bukuume. Erwaleero emitimbagano Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okukeera n'akubikkula. Eriyo omuddu yaseeredde emabegako naye bajja yonna nejja, bangi badde bajja babikola, naye olw'okuba mukkiriza alina sifa y'obukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta abantu baggula amaaso ku ye. Kati wallahi musiraamu ono teyandikoze ati. Allah atugamba nti mukuume obwereere. Tewali nsonga yonna ekwetaagisa nti boyfriend wa akwagala bw'abanga akwagala, tewali nsonga emukwetaagisa kugamba nti nkubira obwereere. Bawo tinkubira obwereere bw'obunsindikire. Allah n'agamba nti wala yubdiina ziinatahunna, abaayo abakkiriza abakyala ebyokwewunda byammwe Allah bye yabateerawo abasajja bye banaabeegombako temubijaajamya, temubyolesanga, temugezangako kubiteeka mu public okujjako singa embeera yakukakkanyako mu ngoye. Yagamba nti illa ma dhahara minha, naye bitono ebisobola okweraga nga feesi n'ebibatu n'ebigere wansi, obigere buno obusemba wansi oba busobola okufuluma. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba ekigambo ekirala, walyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, nti ayi mugezengako okweteekako ku bukaaya ku bibegabega mwebikkirireko. N'agamba nti wala yubdiina ziinatahunna, ebyokwewunda byammwe. Era juzi nadde nsoma mu mateeka ga usulu nenganga omusajja n'agamba ekigambo nti singa omukyala yeewunda feesi ye n'agiteekako ekinaasikiriza omusajja weeweeru, wajaba alaiha an tasturu wajhaha, kiba kikakasiyo okubeera ng'abikka ki feesi ye. Wala yubdiina ziinatahunna, abaayo obwereere bwammwe temubuteeka bweru, illa okujjako wabeerawo ensonga nga bwandirabiddwako libuulatihinna, babbammwe bye baba bulaba. Ate kati ennaku zino kiri opposite. Omukyala abeera ewaka mu kifo ky'okwewunda, tayagala kwewunda, wabula bw'aba afuluma ate gye yeewundira. N'agamba nti illa libuulatihinna, okujjako eri babbammwe, au abaihinna oba bakitammwe, au abai buulatihinna oba bassezaala bammwe, au abnaihinna oba abaana bammwe abalenzi, au abna buulatihinna oba abaana bababbammwe, au ikhwanihinna oba bannyinammwe, au banu ikhwanihinna oba abaana babanyinammwe, au bani akhwatihinna oba abaana babaganda bammwe abawala, au nisaihinna. Wano ate awo njagala kuyimirirawo. Oba abakyala be muwangaala nabo basobola okulaba ebyokwewunda byammwe, si ebyomunda deeply, kubanga ennaku zino obuzibu buzze nti abategazi shaitani ajja kusanga ng'olina omuwala gw'osoma naye mu kibiina, olina omuwala gw'osula naye mu kisulo, olunaakutunuulira bwete akwegombe, ayagala mwagalane. Bw'aba takwegombye ajja kutunuulira empale yo gy'oyambala, agende agibbe agikukooneko ku bwereere agitwale ku munnashiriki. Ekigambo ekyo kati n'abakyala be muwangaala nabo mu societies, mu sako ewaka, basobola okulaba parts ze ez'omubiri naye ezitali sensitive. Naga nti au ma malakat aimanuhunna, oba abaana abawala abawangaalira ewaka wammwe basobola okubalabako ne mukkakkanya ku ngoye. Naga nti au ittabiina ghairi ulil urba ilbata min arrijal, oba abaana abalenzi abali ewaka naye abalenzi abo tumala kumanya nti tebalina bwetaavu eri obutonde bw'omukyala. Singa tumanya nti omukozi gw'olina ewaka asobola okukukwata, obusiraamu butugambe sigala nga bwebisi. Naga nti awi tifulu alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, oba abaana abato abatannatuuka kumanya nti buno bwereere bwa mukyala. Singa omwana watuuka mu P3, P4, P5, P6 ku midia ennaku zino bwetambula, obusiraamu butuziyiza okubeera nga tumulaga obwereere bwaffe. N'agamba Allah ow'ekitiibwa yamanya nti tujja kuseerera nti watuubu ila Allahi jamii'an, naye bwe kiba nga kiguddewo baddu ba Allah mubeere nga mwenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti ayyuhal mu'minuun, abange mmwe abakkiriza, la'allakum tuflihun, oba olyawo munaaba abasanyufu. Baddu ba Allah, leero tutambudde mu kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti wala taqrabu alfawahisha, abaayi mukendeeze
okubeera nga musaasaanya obwononefu. Abaana abawala ennaku zino buli gwe baleeta okubaako kyalanga ku mikutu oba leediyo oba TV oba TikTok oba ki, simanyi kigendererwa kiri mu kusooka, oba yasoose kunyeenya mabeere oba asoose kunyeenya mabina oba asoose kukola harakaati ezisikiriza omulenzi oba ezisikiriza abasajja. Wallahi ne boonaalanga ng'okozesezza embeera ya buntu bulamu, Allah subhanahu wa ta'ala nga kiteekamu baraka, ajja kiteekamu baraka. Ne boonaalanga ng'embeera ya bwonoonefu, Allah bw'aba nga si wa kukiteekamu baraka, Allah tajja kiteekamu baraka. Kambawe ebyokulabirako ebyangu. Abawangaalidde mu Kampala emyaka egisuse mu 25. Genda ng'onoonya amannya ga kiraabu ezaali zisinga okuba ez'amaanyi, ezisinga okutundibwamu abawala, ezisinga okutundamu bwe bayita banneekolera gyange, ezisinga zonna ne bannannyinizo enkomerero yaabwe teyali nnungi. Abalungi ng'oggyeko ebya kiraabu n'ebirala. Bw'obanga oyagala kumanya era edduniya nti Mungu yagikola enkola eyeeyawulidde, genda ng'otunuulira abasajja ababadde beeyita ab'amaanyi abategeera nnyo okusinga Allah subhanahu wa ta'ala guidance gy'abawadde, ojja kulaba empunzika gye bawunzika. Nga tumaliriza paati eyo eya aya egamba nti wala taqrabu lfawahisha ma dhahara minha, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bye tuvuunudde bibeerenga biri mu mbeera zaffe ze tutegeera. Ekigambo ekiddako baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, kyensaba Allah subhanahu wa ta'ala atukituteere ku mizaani zaffe n'okukitegeera, tujja kikoonako bukoonyi, ndowooza tumalirize. Ekigambo ekikyase e Kampala wano olwaleero, Allah kye yateeka mu nnamba ya 5, sina mu Kampala yokka, n'ebweru w'e Kampala mu Uganda yaffe, sina mu Uganda yokka, ne mu nsi ziri ezituliraanye. Bw'otunuulira edduniya, wallahi buli bw'otunula waliwo okuyiwa omusaayi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tubanga tumusaba mu swala, saba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kuteeka mu bantu abasobola okuviirako obulamu bw'omuntu okuva mu nsi. Kaabe mukazi wo ng'ali waka ng'omunyigiriza olunyigiriza olusobola okumuleetera okwetta. Kaabe mwana wo ng'ali waka ng'omukola ekifaananyi ekifaanaganako n'ekyo kye kimu, saba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kuteeka mu bantu abo. Tusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu baddu abalungi. Insha Allah omulundi oguddako tujja kutandika n'ekigambo ekyo. Tusaba Allah ateeke emirembe n'obutebenkevu mu maka gaffe, ateeke emirembe n'obutebenkevu mu riziki zaffe, ateeke emirembe n'obutebenkevu mu bulamu bwaffe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.